Bannange mutabani wa Kafeero wuuyo. Mutabani wa Kafeero wuuyo Bruno Kegwe yasondera ssente. Mutabani wa Kafeero wuuyo agudde wano atamidde mutambuze video packet ke ku Bruno ke ne meya ono Happy Wayfield. Mutabani wa Kafeero wuuyo. Ate na baba yenna aweddeyo. Yono omusajja omu ku batabani ba Kafeero abavaayo DNA n'emuwandula. On top of okubeera mbu DNA yali yamuwandula ne bakikonfaminga nti si mutabani wa Kafeero. Wabula abantu ne bamukwatibwako ekisa. Bruno ke najja n'amukyaza ku live ye okukakana nga bamusondedde miliyoni 8 of which zonna yazikutte n'atandika okubeera ng'azinywamu omwenge. Bwe batuukira okusibirako ako kaleeso, that means empale zonna omaze zisaasaanyaamu ozikozeemu obukyafu wenna weeyambudde ne bakubikako obubisi kaleeso. Anywedde omwenge yenna n'agweri naye waliwo ekintu kale lwakuba kibeera kibi okukyogerako before nga tonnafuna bukakafu. Naye sooka otunulye mukane n'akafaananyi ke bamukubanga bagenda osoma DNA ng'omulaira ddala musajja wattu tali yekka ng'atunula waati nga n'enjogerayo kadi yali ayogera mbu kati kikyozzaako nanti bagambye tetuli mutabani wa Kafeero nanti kati nze naye ng'ono baakizuula nti taatawo ne maama we gye bali Fort Portal naye kennyini abeera Fort Portal. Bakusazeewo bakukwatiddwa ekisa bakusondedde akasente nga bwe bakasonze konna miliyoni 8 weekatyo wekasobodde okubeera nga kagenda mu mwenge. Simanyi oba alinawo kezaasigaddewo kubanga toyinza kugwa n'otamiira nga waatamidde kati nga n'akaleeso bamubisseeko bubisi n'osuubiramu nera mu wallet oba mu nsawo mwasigaddemu akantu. Wano Kwesa Mix Media ngenda sigala ku updates go kyonna okola subscribing nga nyiga notification bell ebisigadde obitulekere.